Susan Makula ayimba kayimba ka Serena Bata bino bikalu byembira byensonga ate ye Bobi Wine alaze omutima omugabinawa omuvubuka eyayimba akayimba ke ng'akozesa instrument yemu asiwe woka nzize n'amawulire ag'omuyimbi Gravity omutujju eyakubidde omuvubuka amundeeba ngenda kubambi kuwa byonna songa ate ne mwana muwala TikTok wamanyi Asakama abagenda kubeera nga bamudipotinga esaa yonna agenda kuba nkuwa ensonga lwaki bagenda kumudipotinga. Oli ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG YouTube channel zebiri ezikyasinza okukasuka amayengo gazo ayewala ddala bannaye tubaagaliza omwaka omujja olunaku olwaleero lwe tusemba okubeera mu mwaka 2021 wabula ekibuuzo kiri nti ebiruubirirwa byo bye walina byonna mu 2021 abyo wali oyagala okutuukiriza bituukiridde bwe biba tebituukiridde soka weekubemu kotoki awo olabe obuzibu buvuddewa lwaki bye wali oyagala abiganye bannayinza omwaka sigwevuma yes yadde bisomooza bibaddewo bingi naye nze nga nze asigwevuma kansubire nti naawe ebiruubirirwa byo ebitonotono bigezezzaako okubeera nga abituukirira ngenda kuba nkutwala mu stories zaffe butereevu nnyo ane nkirabye nti kyabugwenyufu okubeera nga nsoosa obugambo obw'amakulu era obw'amagezi bwe butyo akale n'olwekyo ffe wano ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG tubaagaliza omwaka omujja era tubagamba nti omwaka muguteekateekere bulungi era mufube okulaba nga mukola n'amaanyi okutuukiriza ebyo byennyini bye muteekeddwa okubeera nga mukola. Nkale katugende mu stories zaffe ez'olunaku olwaleero. Ekibuuzo ekiri ku buli mumwa gwa munnayuganda ddala kituufu Susan Makula yanobye oba akyaliyo mu maka g'omukulu Pastor Aloysius Bugingo agenda kuba mbikuwa kantandike bwe nti okuva poliisi lwe yavaayo nebeera nga eyita Pastor Aloysius Bugingo agende maaso n'okubeera nga yeewozaako ku bigambibwa nti yayanjula oba yakyala mu maka g'abazadde b'omukyalo ono Susan Makula ng'ate mu mateeka agafuga eggwanga Uganda muteeka ery'obufumbo tekikkirizibwa kufumbirwa kuba kufumbira kuwasa nga tonnaba kuva mu bufumbo obwasooka. Kino kisobola okuviirako okusibwa emyaka 5 bweddu mu kkomera. Omukazi gwobeera omukazi abadde agezaako okufumbirwa asibwa emyaka 5 so nga naawe kennyini abadde agezaako okumuwasa obeera olina okusibwa emyaka 5. Kati ekyo nga kiri ku bbali buli mumwa gwa munnayuganda guliko ekibuuzo ddala Susan Makula yanobye oba nedda. Wano ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG kyenyinza okugamba nti omukyalo ono tekinnakakasibwa obanga ddala yasivuddeyo mu maka g'omukulu Pastor Aloysius Bugingo. Jjukira nti abadde gy'abeera ebiseera bino byonna era ne vidiyo emu Pastor Aloysius Bugingo gye yakola yalaga nti ye essimu ezisimu ze zonna n'essimu z'omukyala Susan Makula bwe baba beebaka bazireka mu ddiiro ate baagala simu ezo kubeera nga zibataataaganya mbu simu ziyinza okwaka oba oli awo ne bazirabanga ekitangaala nti malayika ze ziyiseewo nga balina ebyamakulu bye bali mu kuteesaako mu kiro ekyo. Kati omukulu Malema Biriizi ono nga ye lawyer yavaayo n'afayiringa omusango gwa Pastor Aloysius Bugingo agamba nti wakufiira ku bano paka nga omukyala Teddy Bugingo afunye obwenkanya ne constitution ya wano e Uganda eddala naddala akawaayiro akalambika etteeka ly'obufumbo nga kaweereddwa ekitiibwa. Omu ku ba pastors abaali mu kusaba mu kwanjula kuno oba mu introduction eyakolebwa mu ssaza Kyaddondo yavuddeyo n'akola akatambi n'alaga nti ekituufu kiri nti ate kwali kwanjula naye ate obujulizi buvuddeyo obwa katambi ka vidiyo nga Pastor Aloysius Bugingo ayogera nakabawaako wano wennyini ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG nga Pastor Aloysius Bugingo akikkaatiriza nti omukolo agugenda kubeerayo nga ennaku z'omwezi olunaku lwali lwakubiri era olunaku olwokubiri lwatuuka omukolo ogwo gwalagwa butereevu nnyo ku Salt Media oba ku Salt TV. Nkale ebyo nga mbitadde ku bbali ate ye mwana muwala Asakama enkya y'olunaku olwaleero kitegerekese butereevu nti anytime from now agenda kubeera nga adipotingibwa. Ekigambo deportation kwe kubeera nga
bakujja mu nsi gy'obadde olimu oluusi kitera kubeerawo nnyo ku passports zo visa zo nga zifunyemu obuzibu obanga ebiwandiiko bye bikukkiriza okutambula abasanze birimu ebirumira so obanga oluusi olina omusango gw'okoze bakudipotinga ne bakuzza mu nsi yo ey'obuzaaliranwa nabwe kityo ku mwana muwala Arthur Kama byonna ebyamugwako kitegerekese bulungi nti saawa yonna agenda kubeera nga adipotingibwa akomezebwewo wano e Uganda abamu ku banne bwe baali mu kiyumba gye baali basibirwa ajjukira nti ensonga eyaviirako mwana muwala Arthur Kama okubeera nga akwatibwa kigambibwa nti yatoloka mu kiyumba mwe yali nadda mu kiyumba gye bamukwatira wabula amawulire ga mirundi ebiri agafuluma ku lunaku olwo agamu gaali gategeeza nti Arthur Kama ye kennyini yeyeetwala mu bakuumaddembe b'e Saudi Arabia ate abalala ne bakitegeeza nti Arthur Kama poliisi yamukwata agezaako kubeera nga atoloka mu kiyumba ekyo mulundi ogwokubiri so ffe wano ku Viki Exclusive obubaka bwe tuyinza okubeera nga kutegeeza about this issue atukugamba nti anytime from now kyakakasiddwa nti mwana muwala Arthur Kama agenda kubeera nga adipotingibwa obanga akomezebwawo wano e Uganda era bw'anaaba akomyewo nsuubira okuba nga nja kufuna omukisa ogwogerako naye era butereevu ku Viki Exclusive tujja kuba tukutuusaako exclusive interview we tunaaba tusobodde okufuna mwana muwala oyo Arthur Kama nga yakalandinga ku butaka wano e Uganda oyo bwe tuba tumutadde ku bbali bwe muba mujjukira omuvubuka eyaddamu oluyimba lwa Kyalenga ng'akozesa instrument eyo gy'olaba akavidiyo ke katambula nnyo era oluyimba lwe ne lunyumira abantu bangi olw'engeri gye yateekamuko obukodyo obw'enjawulo ng'asuna oluyimba olwo mu kivuga ekyo ekivuga ekyo kyannema erinnya lyakyo baleero bakiyita batya kati ku mukolo gwe babaddeko ku One Love Beach e Busaabala nga Andrew awasa mwana munne amanyiddwa nga Irene era nga guno omukolo gwatendingiddwa oba gwabaddeko Bobi Wine Babi Epas n'abayimbi abalala ab'enjawulo Bobi Wine yavuddeyo n'asiima omuvubuka ono nti yakola ekintu ekyayongera okututumula oluyimba lwe ate era n'akola ekintu ekitattattana linnya lya luyimba lwe ngaba artists ebiseera ebisinga buli muntu anyumirwa nnyo oluyimba lwe lwatadde olunaku olwaleero ne bukya ku makya nga lugoing the viral naye terusobola genda lwokka nga tekuliko balutambuliddeko of course ba tiktokers mujjanga mukiraba nti bakola video challenges mu nnyimba z'abantu ab'enjawulo ekyo kyekifuula oluyimba nti kati lutambudde era abantu batandise oddo appreciatinga Bobby awolaba yabadde agezaako okusiima omuvubuka ono era bw'atyo n'akwata kye yasobodde okukwata mu nsawo ye n'akissa mu kkooti y'omuvubuka ono nga bambi amwebaza olw'okututumula oluyimba lwe olwa Kyalenga nga alukuba mu instruments ate ne lunyuma n'olowoleza ddala nti Bobby mwali era ayimba asonga ate omukulu amanyiddwa nga Gravity omutuju ayagenze maaso n'okubeera nga anyoosa ekikonde wali eri mu saidi z'omunda mu mbaawo Gravity tekinnaba kutegeerekeka ekituufu ekyamuviiriddeko kubeera nga ayeŋŋanga omu ku bavubuka mu kitundu ekyo n'atandika okumupapika ebikonde ffe wano ku Viki Exclusive twabagamba okubatuusaako any update oba eguddewo ssaawa meka oba ssaawa meka tugikutuusaako nabwe kiti akatambi kano nagenze nenkanoonya wabula nengezaako okunoonyereza kiki ekituufu ekyabaviiriddeko okubeera nga balwana Gravity ensonga entuufu tetusobola kuteebereza nti eno kozi nti mumanyi si muntu wa ntalo ajjidda nnyo mu ntalo entalo za Gravity ebiseera ebisinga asinga kuziteeka mu instruments n'azikolamu ennyimba naye temutera nnyo mulaba mu bintu byakulwanalwana awo yatuukidde ku extent eno akitegeeza nti oba oli awo bambi waliwo ekyamunyigiriza ennyo n'asooka ateeka ebitiibwa bye nga star oba nga Gravity bali moboli awo naye n'ayambala ku ngatto endala ez'omuntu ali mu ghetto naye nga kansooke nkujjukize nti Biva Organic akusangibwa ku Access Building Lubaga Road lwe lunaku olwaleero lw'olina okusooka okudduka ku Access Building Lubaga Road mu babiva ojjanjabwe nga n'ensonga entuufu lwaki oteekeddwa okujjanjabwa omwaka tugumalako bannaye toyingira mwaka mpya na birwadde bikadde.